Obulungi alaba ABS TV program amasha malungi nakuzo mwezi 13 omwezi gwa 12 2019 lwalo nakulwa kutano omwaka dagwo kutugutwa atugakuba tugumalako tulekera tugenda mu bisera bya Christmas ebulayo ennaku entone nnyo okuba tujituwako nze senior Mike of Uganda akubuzaako nga nze n'ebyemizannyo okubanga mekutegeeza byatambudde bitya era bigenda kuba bitambula bitya mu lunaku kutekana weekend enamba nga wegenda okuba nga ebeera mu Uganda empaka za Stanbic Uganda Cup zasobola okubanga zitandika preliminary round of 46 asobola okubanga etandika ejo kita preliminary round ebere yokutandikiriza round yasoka yasobola okubanga etandika nga Standard High Zana yakuba banafa ba Chevy goza ade mukaga kubwerere timu ya Kajansi United yasobola okubanga kuba Uganda Matters SS goza ade mukaga kubiri koteka Kasanda yasobola okubanga kubwa busula goza ade nyakwemu koteka Simba yakwidwa na Chifuma United goza ade satu kwemu bwatu Stanbic Uganda Cup yasobola okubanga atambula nga so okubanga kitambula side eyeyo nga tugenze ko maso mwanafe Sekafa Senior Challenge Cup nga wagenda okubanga atambula onako lwalero yuka onako gulo yasobola okubanga awumulamu katona ko ayaga kubanga akomawo nga nafe abajibuti batoka timu ya Eritrea ate timu ya Burundi igenda kubanga tukane Somalia onako lwalero ate onako lwencha group B Kenya jakubanga tokane Zanzibar kutekane Sudan jakubanga tokane timu ya Tanzania group yobete jakubanga ekomekerezebwa mpaka eza Sekafa Senior Challenge Cup zazo wedo tujakubanga tugenda kumotolo ogudako golinzo kubanga goyita ogwa semi finals mpaka ezonga so kubanga kitambula nga tugenze ko maso Europa League yasobola okubanga ata ayinda onako leggulo yani yasobola okubanga akomekerezebwa group stages twabide timu nyingi nnyo zasobola okubanga ziyitawo endala nga zisigala nenga mu group A timu ya Apollo Nicosia yakubye timu ya Sevilla go yabadde emu kubwerere timu ya Karabaga yakoze amalira game ne Dodrange ate timu ya Borussia Mönchengladbach yakubidwa Istanbul go 2 kwemu timu ya Roma yakoze amaliri agabiribi ne timu ya Pelets ate timu ya Slavia Bratislava yakubidwa Sporting Braga go nyakubiri kutekane Wolves yasobola okubanga kuba timu ya Besiktas go zadenya kubiri nyakubwerere mwana muzigara Diego Jota yasobola okubanga kubako hat-trick akogo mupira mu ngeri emu timu ya Manchester United yasobola okubanga kuba timu ya AZ Alkmaar goza badenya kubwerere mwana muzigata Manson Greenwood yabadde muzira nnyo nga kuba golo Man United yakubye golo nyamu dakika 10 so olaba nti Man form jayoko yanjawulo nyamu nadra omulundi guneno koteka Ashley nga asobola okubanga kubako golo na Yohani Mata nasobola okubanga kubako penalty Manu yasobola okubanga ewumuzamu ku bazanyi naye era tekyagira wadde kubanga ewangula omupiira ogwo kwoteka timu gyayita Partizan Belgrade yasobola okubanga kuba timu ya Astana goza adenya kwemu mpaka ezo ate Dynamo Kiev yakoze amalira game mu timu ya Lugano timu ya Copenhagen yakubidwa Malum FF goal yabadde emu kubwerere timu ya Baso yakubidwa Trabzonspor goza ade 2 kubwerere ate timu ya Getafe ne kuba Krasnodar 3 kubwerere timu ya Laski yakubye Sporting Lisbon goza ade 3 kubwerere ate timu ya PSV ne kola amalira game mu timu ya Rosenborg timu ya CFR Cluj yakubye Celtic goza ade 2 kubwerere Rennes ne kuba Lazio goza ade 2 kubwerere Frankfurt yakubidwa timu ya Victoria Goemales goza 3-2 timu ya Arsenal nayo yasobola okubanga ekola amaliri aga 2-2 ne timu ya Standard Liège mwana mwetala Kazate yasobola okubanga bakubira kutekane Bakayo Saka basobola okubanga batera timu ya Arsenal badde evako mabega mu mpaka eza Europa League ate FC Porto yakubye timu ya Feyenoord 3-2 timu ya Rangers yakoze amaliri agemwemu ne timu ya Young Boys of Banz timu ya Espanyol yakubidwa timu ya CSK Moscow go yabadde mu kubwerere ate Rodogorets nekola amalira agemwe mu timu ya Frankfurt Cavalos ate timu ya Genk
yasobola okubanga kuba timu ya Alexandria 2-1 ate timu ya Wolfsburg ne kuba timu ya Saint Etienne goal emu kuwerere nga yasobola okubanga kitambula mpaka ezo kati timu nga zasobola okubanga ziqualifying okuva mu group stages group A Sevilla yasobola okubanga yitawo ne timu ya Apollo Nicosia group B timu ya Malmo FF kotekane Copenhagen zasobola okubanga ziyitawo ate group C FC Basel kotekane Getafe basobola okubanga bayitawo group D Lask kotekane Sporting Lisbon basobola okubanga bayitawo ate group E Celtic ne CFR Cluj basobola okubanga bayitawo group F Arsenal kotekane Frankfurt basobola okubanga bayitawo ate group G timu ya FC Porto kotekane Rangers basobola okubanga bayitawo group H timu ya Espanyol kotekane Ludogorets basobola okubanga bayitawo ate group I timu ya Gent kotekane Wolfsburg basobola okubanga bayitawo ate group J Istanbul basobola okubanga bayitawo kotekane Roma Borussia Mönchengladbach basobola okubanga isigane ngate mu German Bundesliga performing bulungi nnyo ate group K Sporting Braga basobola okubanga yitawo kotekana Wolves ate group L Manchester United basobola okubanga bayitawo kotekana timu eno eya AZ Alkmaar kyasobola okubanga kitambula mu mpaka ezo eza Europa League kati Europa League ne Champions League zasobola okubanga group stages zikomekerezebwa kati okukwatibwa obubenja kugenda kula Europa League tugenda kula round of 32 ate Champions League tugenda kula round of 16 akaluka genda kula akakwatibwa kunako lwe Monday enaku z'omwezi 16 tusobola okubanga tulaba ani anasobola okubanga akwatani mu mpaka ezo eza Europa League nga tugenzeeko mu mpira nga jigenda kubanga gitambula weekend eno mu maliges agenjawulo ya kubanga ntandikira ko mu French League 1 onako olwalero timu ya Lille yakubanga tukana timu ya Montpellier ate onako olwencha Metz yakubanga tukana timu ya Marseille timu ya Amiens yakubanga tukana timu ya Dijon timu ya Angers yakubanga tukana timu ya Monaco timu ya Brest yakubanga tukana timu ya Nice timu ya Nimes yakubanga tukana timu ya Nantes timu ya Toulouse yakubanga tukana timu ya Reims ate onako olwe Sunday timu ya Bordeaux yakubanga tukana timu ya Strasbourg Lyon yakubanga tukana timu ya Lens kotekane PSG yakubanga tukana timu ya Saint Etienne onako olwe Sunday tugenza ko mu Germany onako olwalero Hoffenheim yakubanga tukana timu ya Hangersburg ate onako olwencha Cologne yakubanga tukana Bayer Leverkusen ate timu ya Mainz yakubanga tukana timu ya Borussia Dortmund ate timu ya Bayern Munich yakubanga tukana timu ya Werder Bremen Bayern tebitambula bulungi ne mu Champions League yeso okubanga ekikola naye mu gwanga erya Germany batakina kubanga kibatambulira bulungi banafa aba Bayern Munich naye nga Hertha Berlin yakubanga tukana timu ya Freiburg Paderborn yakubanga tukana timu ya Union Berlin Düsseldorf yakubanga tukana timu ya RB Leipzig ate onako olwe Sunday Wolfsburg yakubanga tukana timu ya Borussia Mönchengladbach Schalke 04 yakubanga tukana timu ya Frankfurt ate mbanafe aba Italian Serie A Brescia yakubanga tukana timu ya Lecce Napoli jakubanga tukana ne Parma Genoa jakubanga tukana timu ya Sampdoria onako olwencha ate onako olwe Sunday Hellas Verona jakubanga tukana timu ya Torino Bologna jakubanga tukana timu ya Atalanta Juventus jakubanga tukana timu ya Udinese AC Milan jakubanga tukana timu ya Sassuolo ate Roma jakubanga tukana timu ya Spal Fiorentina jakubanga tukana timu ya AC Milan koteka onako olwe Monday Cagliari jakubanga tukana timu ya Lazio mu Spanish La Liga onako olwalero Alaves jakubanga tukana timu ya Leganés ate onako olwencha Granada CF jakubanga tukana timu ya Levante timu ya Real Sociedad jakubanga tukana timu ya Barcelona timu ya Bilbao jakubanga tukana timu ya Eibar timu ya Atletico Madrid jakubanga tukana timu ya Osasuna hayo nakole Sunday Getafe jakubanga tukana timu ya Real Valladolid Celta Vigo ne Rio Mallorca ate Espanyol jakubanga tukana ne timu ya Real Betis Sevilla jakubanga tukana ne timu ya Real timu ya Villarreal ate timu ya Valencia jakubanga tukana timu ya Real Madrid ogwo mpira simu angunyo Madrid balina okubanga bakibalance nga joko yako mu midweek aba jakubanga tukana timu ya Barcelona mu msaya chikopa chaita Spanish La Liga so balina okubanga balancinga Valencia eri ku form badegeza okubanga wangula mipira jayo nene Madrid ate balina obuvune obwenjawulo Eden Hazard musajja mulwadde
twalabyeko nga ne mu weekend basobola okubanga bawumuzamu nga Ramos ne bakugamba naye ataliko obuvune so ojja kulanga olaba nti Madrid bajja kubanga beetagisa ekyenjawulo okubanga bawangula omupiira guno naddala nga bakyalidde wali ku Mestalla musawo ekyo kya ttiimu eno eya Valencia etabeera nnyangu nnyo ate nga bali mu kubanga bagoba ttiimu eno eya Barcelona nti basibaganya obubonero balina kubanga bawangula omupiira gwabwe okusigala okubanga benkana ne Barcelona wetunatuukira ku Eric Yasuko basobole okubanga tulaba ani anasobola okubanga asigala ku top of the table mu mpaka eza Spanish La Liga naye nga mu Premier League onaku lwekya tugera kubantu ba Kick-Off Liverpool ngetukaana ttiimu eno ya Watford ate Burnley ejja kubanga tukaana ttiimu ya Newcastle Chelsea ejja kubanga tukaana ttiimu ya Bournemouth ate Leicester City ejja kubanga tukaana ttiimu ya Norwich Sheffield United ne Aston Villa Southampton ejja kubanga tukaana ttiimu ya West Ham onaku olw'omukaaga ne onaku olw'Sunday Man United ejja kubanga tukaana ttiimu ya Everton mupiira simangu nnyo Duncan Ferguson atendeka ttiimu ya Everton akyaliwo okubanga atendeka ttiimu eyo Pogba akakasizibwa okuba asubirirwa okubanga akomawo ku omupiira okubanga azannya naye nga Man form gy'abadde alina Makati simanyi oba anasobola okuba bamuwa chance olw'okusonga nti McTominay ne Fred baadde bakikutte bulungi ekitwalo mu makkati g'ekisaawe simanyi oba Organ Sosa asobola okubanga ayagala okukyusakyusa mu ttiimu ye ebadde tandise okubanga ewangula mupiira ku mupiira naye nga Everton ejja kujja nga ewangudde omupiira ogusembayo weesobola okubanga ekuba ttiimu ya Chelsea goals 3-1 Everton babadde balina squad nnungi nga bo naye omutendesi Marco Silva yali yamutabakako butabusi so mani balina okubanga bagenda nga beesibye bbiri okusobola okubanga bewala defeat ku ttiimu ya Everton gera kubanga yebakyalidde wali ku Old Trafford n'omupiira gujja kubanga si mwangu nnyo gujja kubanga gukeerawo ku lunaku lw'Essande naye mu ngeri emu ttiimu ya Wolves ejja kubanga tukaana ttiimu ya Tottenham Hotspur Jose Mourinho agezaako kubanga awangula omupiira mu Premier League naye Wolves si ttiimu nnyangu nnyo ate kubanga gikyalidde so ojja kubanga tugulinda tugulabe naye nga omupiira gujja kubanga gusembayo omupiira ogw'amaanyi ku lunaku lw'Essande ttiimu ya Arsenal ejja kubanga tukaana ttiimu ya Manchester City Arsenal bawangula omupiira wali ku West Ham bakoze amali ne Standard Liège empiira egisembera 11 balinamu just win ya mupiira gumu Manchester City nabo tebaperforminga bulungi naddala ku ttiimu zinene season y'omupiira 16 bakakuba emipiira giri 4 enamba season eyise lije batwalirako ekikopo bakuba emipiira gyokka mpira 38 naye olaba season bakakuba empira egiri 4 kitegeeza nti performance yabe sinungi bana aba Man City balinamu n'obuvuna butonotono kubanga twala John Stones ku weekend yasobola okubanga avaayo nga alwadde so musajja kwata Emerick Laporte naye akyali awo alinamu obuvune balaba nti defense yaabwe sinungi nnyo kevala bamira nnyo golo nyingi nnyo bakanika musajja kwata Fernandinho kwoteka ne Otamendi nsobola okubanga ajja kubanga akomawo mu bbaka yaabwe naye nga ttiimu ya Arsenal Kieran Tierney yasobola okubanga afuluma mu mpira nga alwadde Hector Bellerin yasobola okubanga afunamu olusujja n'ekigambibwa nti ajja kubaawo kugo omupiira we banaaba batukaana ttiimu ya Manchester City ttiimu ya Arsenal musajja gwayita Dani Ceballos akyali mulwadde kutika musajja bayita Rob Holding akyabusibwa busibwa okubanga azanya omupiira ogwo naye nga Man City Aguero naye taliiwo so olaba nti ttiimu ya Manchester City ne erinamu obuzibu naye nga Gabriel Jesus abadde agezaako kubanga abika eddebulya musajja gwayita Aguero Sterling waali kutekana De Bruyne we bali omupiira ogwo gujja kubanga simangu naye nga emipiira egisembyeyo 4 Arsenal ngezanya ttiimu ya Manchester City Man City badde bangula miwangule ate naye mu mpira 44 gisembyeyo Arsenal wakuddemu 23 Man City nsobola okubanga bangulamu emipiira 11 ne bakola amaliga emipiira 10 so olaba eyo spare badde nene nnyo ku mpira 44 naye nga emipiira egisembyeyo 4 Arsenal ebayita kuwasaamu ebadde kubwa bukubwa so ekyo kigenda okubanga kitambula mu mpaka eza Barclaycard Premier League nga zigenda okubanga zibeera weekend yonna njagala kubanga nkoma wane eno njagala kubanga nkulekera 856 ajja kubanga kutuusaako embo weekend ennungi atakuumira mpeera akunkuumire